Okuloota nga wekiise mu buliri kye ki? Weebase bulungi n'otunula bulungi emitwetwe n'ogenda okuwawamuka mu tulo nga obuliri obwekiisemu bwekiisi, oba okuzukuka nga omutwe gulimira nnamiro kye ki? Akati omukyala abuuziza ekibuuzo kino yeddira nkima. Abuuza nti kiva ku ki okwebaka obulungi ng'otunudde emitwetwe ate n'ozukuka nga weekiise mu buliri? Akati nja kuddamu bwe nti nnyabo eyeddira enkima muzzukulu wa Mugema ng'oli mukyala munyolo. Okuloota nga weekiise mu buliri naye nga mu kwebaka weebase bulungi kye kitundutundu ekikulaga nti mu mpewo zo mulimu jjajjaawo eyeekiika mu bintu byo ebiseera ebimu. Gwe weekiise naye kyekiise kirala. Oba oli awo abantu nga bw'obalaba mu nsi tebenkanankana, abantu balinga ngalo, tebenkanankana mu byanfuna, mu bya ssente, mu bya mikisa. Naye omanyi ki oba ggwe omu ku yandibadde nnamba emu mu nsi muno? Okitegedde? Wabula tewali amanyi. Olabirawo ng'oli mugagga, olabirawo ng'ono mwavu, olabirawo ng'oli ayina naye tayina nnyo. Naye teriyo yalambibwako kufuna ssente, teriyo muntu yalambibwako kubeera mwavu, wabula embeera zaffe n'enneeyisa n'obugayaavu bwaffe n'obunyiikivu bye bitufuula ono okuyita ku munne, ono okubeera omwavu, ono okubeerako obulungi. Embeera z'ensi ze zikufuula ky'oli, embeera ze ez'obuntu ze zikufuula ky'oli. Oba mugayaavu era ojja kufuna ekyo, oba munyiikivu era ojja kufuna ekyo, bw'oba mugezi eyeefumiitiriza era ojja kufuna ekyo. Kyova olanga abantu batambulira ku ngalo. Okitegedde? Akati okuloota nga weekiise mu buliri, obuliri bwe butereevu bw'omuntu nga yeebase. Buli lwe weebaka mu kitanda, ekitanda kye kikulaga obutereevu bwo oba obugolokofu bwo. Mu kitanda bwe weebakamu ng'ofunyizza amagulu, ekiro singa oloota odduka emisinde nga waliwo ekikugoba, ojja kuloota nga tova mu kifo. Ekitanda olina okukiyigiramu ebintu bingi, nti ekitanda mubbulukukiramu emyoyo gy'abajjajjaffe, ekitanda mubbulukukiramu okumanya n'okutegeera, ekitanda bwe budde bw'emyoyo oba ke kaseera mugifunira waazi eyogerako naawe. Emisana bw'obeera mu kkubo ng'otambula, ebiseera ebisinga obungi gikulekera obw'obuntu. Bw'oba n'ebbanja emisana olaba gikusazizaamu ebibyo oba okubituukiriza. Emisana kye kiseera ky'omuntu okwenjeera oba okwenoonya oba okuzuula ekyo, oba okugenda ku mirimu okukola, oba obw'omuntu okutambuza ebibyo ng'omuntu. Bwe budde bw'emisana. Obudde bw'ekiro bwa butalabika, era obudde bw'ekiro ebiseera ebisinga obungi bwebaka nga weegolodde olaba ebintu bingi, ate era ne bw'oba weefunyizza era obiraba. Bw'oba weebase bugazi obiraba, era bw'oba weevuunisa obiraba. Ekiro bwe budde emyoyo mwe gyecca ne gisobola okutuusako messages ez'enjawulo. Bw'oloota ofunyizza amagulu, bw'oba odduka olaba tolina mu maaso gy'olaga. N'olwekyo ekitanda kirina amakulu. Bw'ozukuka nga weekiisemu bwekiise mu buliri, waliwo ekikwambadde ekikuwa akabonero ako. Ogwo mweso. Otambule weenoonye weezuule. Gusobola okuba omuzimu. Okitegedde? Gwe gutera okukola ekyo. Omuzimu nga gukubanja. Kitegedde? Omuzimu gusobola okuba gukubanja olubugo naye nga walema. Omuzimu gusobola okuba gukubanja ensonga okuzitambuza obwangu naye ng'oli mugayaavu. Omuzimu gusobola okuba gubanja ennyumba yagwo ku kika naye ng'oli mugayaavu. Kale nno ebintu bingi ebireetera omuntu okumwekiika, okukwekiika ggwe bakugamba nga yakugamba,
gwe wekiise naye waliwo eyekiise. Eyekiise akwambadde ayambadde bwa mwoyo, akozesa nnyama yo okuwa omweso. Omusambo bwe gunaaba gunakkuba oyinza obutamanya naye owulirira ku nnyama yo. Olaba kulwala n'ogenda mu ddwaliro ne bakkebera ng'obulwadde tebabulaba. Gwe wennyini gw'oba ng'eyeekuba kiri ku nnyama yo naye ekikikola tokiraba. N'olwala n'ogenda mu ddwaliro ne bakkebera nga tebalaba bulwadde. Oba ne wabaawo emisango egijja naye nga tolina ky'ogimanyiiko ne bakukwata ne bakutwala ne bakusiba. Ku nnyama yo kw'owulirira. Omusango nga gwanyiize oba omuzimu nga gwanyiize, sayinizi zitambulira ku ggwe muntu. N'omanya nti naye ebintu bino bye simanyiiko okujja bwe biti, kirabika waliwo ekikyamu. N'otambulako ne weenoonya. Bagenda okukebera nga bakugamba nti eryo jjembe lye likubanja. Bw'onoolitereeza tebajja kuddamu kusibaasiba. Akati n'okwekiika mu buliri bakugamba nga yakugamba. Waliwo ekitalabika ky'otalaba ekyekiise mu kkubo lyo. Kubanga okwebaka nga weegolodde eryo kkubo, kubanga amaanyi gaviira ddala ku bugere wansi paka ku mutwe. Eri olubaala ava mu bugere. Omuntu waba asamira waliwo awulira amaanyi nga gava mu ttaka, ng'awulira gamusitula, n'atandika okulaba ensi nga yeetooloola, agenda okulinnyibwako, olwo ali mu ŋŋoma. Ate waliwo abakkibwako obukkibwa amaanyi. Amaanyi go waggulu gasibukira ddala mu bwakyewanula kiwanuka ssenjuba, ssenyondo. We tusabira nti nsaba jjajjaffe kiwanuka, owanule omuzimu gwa jjajjange omuzadde, owanule. Kitegedde waliwo empewo ezeewanula nga zikukako bussi, ate waliwo empewo eziva wansi ezo nga zisitula obwa kitaka kya nawansi obwa Kabaka Bulamu. Naddala nga Kabaka Bulamu yakulembedde, ojja kulira amaanyi nga gava wansi ku bigere oba ku ttaka, olira gakusitula. Okitegedde? Kati okwebaka kw'omuntu ke kabonero akalina bye kakulaga. Okuloota nga weekiise mu buliri, ebiseera ebisinga obungi waliwo kyewandibadde ky'otasobola kutuukako. Ekyo ekitono ky'otuukako oba akasente k'ofuna, kitwale nti si bwe wandibadde osingawo, naye ekkubo lyo waliwo alyekiiseemu. Era waliwo mesegi z'otera okufiirwa. Buli ozukka nga weekiise mu buliri waliwo ebimu bye wandiroose n'omanya by'otasobola kumanya. Okitegedde? Kale nno omuntu nga ggwe weetaaga ekyogo. Weetaaga ekyogo nga wakati jjajjaawo akubanja, naye jjajjaawo kutegeeza ekyo ky'ayagala aleme kwekiikira mu ngero. Olina okufuna ekyogo nga kirimu amazzi agakulukuta, kirimu omwenge, okitegedde, kirimu ettaka ly'ekiswa, kirimu akambula, eryo nno ddagala akambula, kirimu olukandwa, kirimu omugavu, kirimu essangula, kirimu ekifumufumu, kirimu kafumbe, kirimu omutulika, guno gwe bawa abaana nga balwadde measles, kirimu eddagala eriyitibwa omukenene, kirimu eddagala eriyitibwa kawule, kirimu omuyonza. Okitegedde? N'eddala eddagala gamba nga lubowa, eddagala eriyitibwa lubowa, ekyogo ekyo kinaabiremu omwenge, ettaka ly'ekiswa, amazzi agakulukuta. Ekyogo ekyo ku mutwe gwo bandisumululiddeko ekintu ekyezinzezinze, gamba ng'ekiyumba ky'endegeya, gamba ng'enkata, gamba ng'ekisubi. Okukizingululira ku mutwe gwo okuggyako ebyo ebyezinzezinze. Osobola okuba mu mizimu gy'abajjajjabo nga waliwo omuzimu ogukulumba nga tegwagala ofune ekyo ne gukukiika. Si buli aliko empewo nti alumbibwa mizimu mirungi. Waliwo oluusi
ayitawo nga yetakwagalira ddala ofune ekyo kyewandibadde oyagala era n'ofuna nnyo okulumwa nga bw'olubirira okutuuka ku ddala ly'oyagala tolituukako okoma ku eryo ly'oliko lubeerera. Osobola okubala obukadde 2 naye nga wandibadde n'obukadde 100 naye n'obeera ng'otambulira mu 2 abakulaba nga bakwesiimisa naye ng'ate olina kubanja ng'ekyo si kiwandibadde. Kale no ku mutego kwetaaga okuzingululirako ekintu kye baazingazinga. Okitegedde? Akati mu kyogo ekyo mulina okubeeramu akalagala kayitibwa akattaddogo. Okitegedde? Akattaddogo. Ekibuuzo ekirala, singa oloota ng'omutwe gutunudde ne wabeera ebigere mirannamiro ng'emitwe etyo ye watunudde ebigere naye nga mu kusooka weebase bulungi, omuntu oyo okufa kwe kuba kwangu. Omuntu azuukuka ng'omutwe guli mirannamiro okufa kwe kuba kwangu. Kyokka omuntu aloota nga azuukuka nga yeekise mu buliri, oyo ye gaba mabanja. Ekyo kikwatagana ku mikisa nti giba gisazibwamu buli budde oba oluusi wandisinzeeko ky'oli. Kyokka okuloota ng'omutwe guli mitwetwe, ebiseera ebisinga okufa kwe kuba kwangu. Naye ekirooto ekyo kigenda okujja wabeerawo ebikubanjibwa naye nga birudde, ng'abaakusooka baagaana, bakitaabo ne bagaana, bajjajjabo ne bagaana. Kati gwe omwana aliwo ng'otudde mu busungu, otudde mu lubaale wakati mu kugamba nti bano baakutta bussi obanga bagaanye. Okitegedde? Era ekifo ky'oba olimu, oba oli Bulaaya oba oli mu ggwanga lyo, ekifo ky'oba olimu oba omuzigo w'osula oba amaka go w'osula, baba bakuzzaayo ku kijja. Okitegedde? Wabula akabonero ako kalimu chansi, kalimu okugamba nti dde eka weetereeze, naye eka oddayo mu kituntundu ky'okwegayirira ennyo, kubanga okukwata ne bakutunuzaayo guba mutwe nga gugenda kwesogga ttaka. Omutwe gwo guba tegukyagenda mu maaso, obulamu bwo buba tebukyagenda mu maaso. Okwebaka mu kitanda omuntu mwakulira, ate omuntu mwakuliza bizinensi ze, kubanga mu kitanda mufunira okumanya n'okutegerera emyoyo mwe gisinzira okukulumba, okuwa ebirungi oba okukulwaza oba okutaataaganya mu kitanda. Era kyova olaba ng'omuntu abantu abamu ayeebaka bulungi n'azukkanga nti olumbe lwasuze lunnuma. Emyoyo emibi n'ebirungi gyonna gikyala kiro, naye oyawula ddi emyoyo egyagala okukusaanyaawo n'emyoyo emizadde? Oyawula ddi ebirooto ebirambulukufu ebikuwa ekirungi n'ebirooto ebikuwa entiisa? Oyawula ddi ebirooto ebikugamba nti tuwe ebyaffe, ate oyawula ddi ebirooto ebikugamba nti gwe obulamu bwo butono tukulabula? Kakati okuzuukuka ng'omutwe guli mitwetwe, ako kabonero kikolwa ogwo mweso. Mu bulungi ne mu bubi nyigiriza oddeko emabega. Ekyo kiba tekikyali mu kwegayirira ekyokuzuukuka ng'omutwe guli ku bigere gye bibeera emirannamiro. Okwegayirira kuba kuweddewo, okuteesa kuba kuweddewo, obuntu bulamu buba buweddewo. Buli loota n'ozuukuka ng'omutwe gwo gutunudde ebigere gye bibeera, okwo kudda waka mu bubi. Oba otya obudde bwonna, omutwe guba guyingira ttaka. Awo oba olina kudduka zambwa. Ebyemirimu byonna byansi olibisanga. Ebyensi tebikoma n'ebisanyu tebikoma, amaka tegakoma. N'obufumbo abasajja oba abakazi twasanga basange. Okitegedde? Wamusanga bukulu naye bwali ozaala wabeera bw'omu ne bakkuza bw'omu, n'okula n'otuuka mu myaka egyesalirawo n'ofuna mwana munno, bye tuyita ebyensi. Amaka gafune ogeyagaliremu ng'obulamu bwo buteredde bulungi. Ne bw'olifuna amaka nga teweeterezezza ku kika oba osiwansaano ku mazzi, ebyo tubibala ng'ebyensi. Okitegedde? Byonna byansi. Bw'oba onoozaala abaana obeyagaliremu, sooka weekebere. Bw'oba onoowasa omukazi omweyagaliremu, weekebere. Bw'oba onookola ku mulimu ogunywerereko, weekebere. Bw'oba onootekawo bizinesi zinywere, weekebere. N'olwekyo tuddayo ku kabonero k'omuntu ng'azaalibwa, ozaalibwa bw'omu, era akaana olugwa
nga kakaabirawo kayingidde ensi y'okugezesebwa. Ensi ejjuddemu ekkubo nti tuyitamu buyisi, tulina gye tulaga tetunnatuuka. Ensi tuwagamiramu buwagamizi, ensi bubudamu, ensi kwewogomako, ensi eriko ebyokkola byakwo, ensi eriko abafuzi baakwo. Ebintu byonna by'olabako byonna olibirekawo. Omukazi akwemazaamu n'ogaana okwetereeza, naye bw'olifa alibeera wali ng'akaaba nga takyakugasa. Omukazi oba abakazi byansi, abasajja byansi, ebyemirimu byansi, ebya ssente byansi, ebibanja byansi, amataka byansi. Ekyo bwe muli kimanya olirekawo omusajja n'ogenda weetereeza. Ekyo bwe muli kimanya olirekawo omukazi n'ogenda weetereeza. Wabula okulekawo omukazi tebaga nti mugobe. Musobola okuteeseganya n'ogamba mukyala, okusinziira ku mbeera gye mpitamu katusooke tuddeko emabega mala okwetereeza. Okwetereeza bwe kunaakutwalira emyezi 2 mukyala gumiikiriza, nja kukusanga sikukyaye ne kangene mbeko byentereza tusobole okuba obulungi. Omukyala waba teyakula muwawa asobola okukkiriza era n'akugumiikiriza n'abeera ewaka ate n'atayenda. Bw'oba wawasa mukyala muwawa, bw'ogenda okwetereeza osanga awaguse, osanga akwanya ejjofule, era bw'akikola omanya bumanya nti empewo teziri mukkiriza mu makaago. Ne bw'oliba tewamulaba nga tewamumanya, kubanga okwenda tekyetaagisa muntu kugenda ng'aleekaana. Muntu asobola okwenda mu kyama n'otamumanya, naye olabira mu kwawukana. Oluusi oterezezza empewo zo ne mwawukana. Omuntu okutunula ku bigere kya bulabe, okwo kuba kwesulika oba osulikiddwa. Okitegedde? Baba kugaa tugenda kujjako okutegeera, tugenda kujjako obulamu. Kwe kwesulika okuva gye wava. Omuntu ava ku bigere ng'akula. Omuntu aba mwana muto, ekigere kye kikuza omuntu. Okitegedde? Omuntu bw'azaalibwa waliwo obubonero obulaga nti akula. Okutuula omwana aba tannaba kutandika kusimba kigere wansi, kwe kutuula. Okuva mu kutuula kwavula. Ezo zonna steps. Okuva mu kwavula kusimba kigere. Ekigere kye bwe bubonero buvaako omuntu okugenda waggulu. Kati bw'ozukka ng'omutwe gutunudde ku bigere, oba olina okwenoonya ennyo okuleka ebyensi n'okwefiiriza, kubanga ebyensi bitwemalizaamu bwereere. Gwe ne bw'oligula amataka yiika ne yiika, era bajja kuziika mu fuuti 9 ku 4. Era ebyensi ojja kubireka, abaana abyegabanya babyegabanye, ne bw'onooba obirekedde baana bajja bitunda. Teri bya bugagga bya muntu binywera ng'abadde n'amabanja, abaana ne babyeyagaliramu era babitunda. Bw'omala okumanya ekyo n'omanya nti ensi si kuleekaana. Okitegedde? Omuntu yeeterezezza ne waba talese kibanja aba akoleredde abaana n'abazzukulu. Abaana bafuna we babeera, bakola ne baggula ku lwa kitaabwe yakola. Kitaabwe waba teyakola naye ng'abadde n'ebyobugagga era bisaanawo balaba, babyetundako. Kati oba okoze n'olekera abaana oba tobalekedde, ebyensi bizibu. Omwana n'afuna w'abeera tekyetaagisa kuleekaana. Bino bye mugaana okwetereezaamu n'omala obudde nti nkolerera baana bange. Ne bw'onoobikola entuyo zo ziriba zaafa bwereere. Pawulo Kafeero baasulanga mu bidandali nga bayimba okukeesa obudde wano na wali n'okukoowa ennyo. Ategekera baana alesse amaka n'ebirala. Olwafa abaana amaka bagakubako akalulu, omwali n'okumutaataaganya okumuziikula. Omuntu nga teweeterezezza ebyensi ntegekera baana bikumwemalizaamu bwereere. Abaaliwo ku mulembe gwa Amiini n'ogw'Obbota beegabanyanga amataka. Olwaleero amataka bw'onoonya endyo zaabwe abaana n'abazzukulu abaganywereramu tobalaba. Ne weewuunya oli nga yaayaanira ettaka ng'ate enkya ojja kunoonya omwana waalirimu nga taliimu. Ebyensi amataka gonna ag'ensi gaatondebwa abantu, buli azaalibwa alinako omugabo, wabula omugezi yafunako. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Gwe ne bwekomya ettaka yiika 4 eryandibaddeko bantu banno abawerako, kikwewuunyisa ng'ofudde abaana bo nga batunzeewo wonna. Obeera muzimu ne weewuunya ekyakwemazisangamu kyabanga kiki. Bino ebyensi kukola mannya. Okitegedde? Bantu kutya.
naye ate tebiriimu nnyo mulamwa. Funako ky'ofunye mu bulungi, tegekako ky'otegese mu bulungi, tegekako ky'otegese ng'okikoledde omusingi. Bw'oba oyagala abaana bo baganyulwemu, kakasanga ebyekika bitereevu. Okitegedde? Nkolerera baana bange mbagulireyo akapoloti nkole ngene emisambwa gikubanja. Okakoledde mu kusika muguwa. Okoze wali wakubanja n'ogula pooti n'ozimbako ennyumba. Naye ng'akubanja agamba nti ezenkanankana n'ebisiki tezaaka. Kale bw'otegekera tebajja bifuna. Okitegedde? Olufa bw'oti abaana babeerawo emyezi 5-6 ng'anoonya waagula. Mwana azooka kupulaaninga nina egindi gye njagala oggula, nina bye njagala oggoba, njagala genda bweru. Nga beeko baana basatu nga batunda ettaka lye waleka, naye nga mu kulifuna tebyali byangu. Kale n'ebyensi omuntu yeetaaga nnyo okutuula wansi okubimanya, naye watali ekyo abantu bangi bafiiririra bwereere. Okitegedde? Kubanga ensi bubuddamu, ensi kugyewogomako tekuli kyaffe. Ne bw'olisimbako empaanyi 100 n'ogaba wano weewange. Abantu ffenna tuli ba Luganda bwe butonde bw'ensi. Okitegedde? Buli omu alina okubeera ku ttaka eryo. Ekikubeeza ku ttaka yiika 5 nga waliwo abatuuza babundabunda kiki? Okitegedde? Ate tekyandibadde kibi okubeera n'ettaka lyo, naye oteredde, weetereezezza, olondodde mu kika. Mwalimu ennyumba y'abajjajja mu amabanja mugamanyi naye mwewugguusa. Ensi ekwemazaamu buli omu akutya, alaba olina ssente, gw'olina ebingi, gw'olina ebinene, gw'olina ki? Olufa abaana nga babitunda. Bangi nnyo abagagga be tulabye ng'abaana baabwe bavuga bigaali ku kyalo, basiba betting, baga nti abaana bo baakulira mu kyejo. Kitaabwe yalina ssente, tebaakaabanga, ennyama wajaagaliranga, ewaabwe baakuumangawo na bukuumi. Naye ng'abaana bali mu betting, ate basaba bano abaali abaabanaku okubabeezaawo. Okitegedde? Kale nno omuntu okutunula emirannamiro kya bulabe nnyo. Oba otambulira mu ffa, oba otambulira mu kuzzibwayo waka ku kifuba. Okuzzibwa waka ku kifuba bye bigere okubisiibuza ekibuga. Emirambo nga bwe mulaba bwe gibeera ku mmotoka nga bagizzeeka, ke kabonero akeeyoleka wakati ng'ozuukuse omutwe gutunudde emirannamiro. Nga bw'olaba emirambo bwe baguggye e Kampala nga bagutwala e Mukono, gutunuzaayo bigere. Ke kabonero ako. Ekyo nga tonnakituukako baba bakugamba nti lwana nnyo oleke by'oliko oddeeka. Okuddeeka kwe kugenda okutandika ku nsonga z'abajjajjammwe ez'ekika. Buba busungu, waba tewakyaliwo kwegayirira. Ofundako omuntu eyeebase n'azuukuka nga yekiise mu buliri. Ekyo kituntundu kitangira mikisa, kitangira ngendo zo ku ebyo by'opulaaninga, kiteeka misanvu mu kkubo lyo. Ekyo si kyaffa, ekyo kiteeka misanvu mu kkubo lyo. Naye ekitundu ky'okuzuukuka nga omutwe gutunudde emirannamiro kibi nnyo era kya bulabe nnyo. Kansubire nti otegedde bulungi, oba totegedde, odi eno giddemu enfunda nga 3 osobole okugitegeera. Akukuume lisodde ne dduna Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.